Alright, mu mawulire genfuna gwe ssebo bannya bandaba. Ekiragiro bakuntumye ekifulumye. Mbu buli muntu yenna eyeenyigira mu kweka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wakukwatibwa. Bampita kali Lugambo Promax, Simple MC, kasitanduuka omanya mbanzize n'olugambo. Ky'olina okukola kibe eki giteekeko share. Tusimbudde. Nkujjukiza gwe atulaba Zaid Lighting Store tuyina amataala aga buli kikabambi mujje mutuwagire. Kuba ku ssimu ezo ofune amataala gonna g'oyagala gwe kasito tugamba njagala ttaala wedit ne wedit. Tugenda dikutuusaako mu mbeera yonna. Now, kati ntandise video. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yali mu America ng'amaze okudduka mu Uganda. Mu lukuŋŋaana olumu lwe yamiitingiramu bannayuganda yavaayo n'ayogera engeri gye yasobola okusavaivingamu n'abamu ku bantu abasobola okumukweka akaseera ke yali mu ddukadduka. Era eno kiriipu ezaalidde musajja we amanyikibbwa nga Kabaaya ebizibu. Bassebo ne bannyabo we yali nga ayogerako eri abantu yamenshoninga abamu ku bantu gye yeekweka. Njagala osookolaba video eno katono nnyo ate tukomewo nkulaga ekinyusi kya video. Asi kiringa ebbanga lyonna lye nabeera e Uganda nekwekanvaano zirano twekulembeza abamu ne bagamba n'otoituuka wange ne bagamba munaye kati gwoli makiti ze ndi wa miwunyo so nsanga nga Wakabaaya gye neekwese oba nga neekwese wa Abudu Soja oba nga neekwese wa Janokazi omuvuzi wa boda. Please understand. Same thing here. Now, Bobi Wine bwe yali ng'ayogerako eri abantu e US yategeeza ensi nti yali tasobola kwekweka wa munnabyabufuzi n'omu lwa nsonga yali makiti. Era n'ategeeza nti yasobola okwekweka ew'abantu bakyaliibe nga Kabaaya. Bassebo ne bannyabo, it was after Bobi Wine mentioning Kabaaya's name ensi lwe yamanya nti Kabaaya y'omu ku bantu abasobola okweka Bobi Wine. Kabaaya singa mbadde nina ennamba yo wallahi mbadde ngenda kuwa ekitwalo. Because Bobi Wine yafuluma eggwanga. Omanye okweka Bobi Wine n'afuluma n'eggwanga Kabaaya n'agaana okwogera nti Bobi Wine yaliko ewuwe. It was after the president mentioning Kabaaya. Kabaaya n'avaayo n'akola video eno. Ekimu ku biraga nti ono musajja kituufu ali willing n'okufiiririra Bobi Wine. Kabaaya yayogera bw'ati. Kakati nno mugenda kuwulira. Kati muwulire. Kati engeri poliisi gyetavangayo n'egamba nti abakweka Bobi Wine balina omusango. Kirungi nnyo, kiraga talina musango. Kambabuuze ekibuuzo bannayuganda. Kuba tuli bamu ku abo abakweka Kyagulanyi ennaku 2 3 okitegedde. Ne kambabuuze ekibuuzo bw'obeera ggwe Bobi Wine n'afubutuka eggomba ne weekanga Bobi Wine ewuwo omuwabira ku poliisi ogenda ku LC ye ng'ogendayo muwabira ng'ayina musango ki? Ayina musango ki? Bobi Wine yaŋŋamba ekintu kimu, Kabaaya tetuyina musango. Okitegedde? Era totya era siri mu kutya. Musuuza owulira nno ffe tuba ne bakyali baffe wamma buladi tetuyina musango. Bannayuganda tetuyina musango. Kati njagala kulaba kiki ekiddirira mbagamba kino n'ewange yaliyo oba nnaku 2 oba 3 n'egambye n'ewange yaliyo. Ate era waliwo omusajja ajja lujja n'ambuuza ekibuuzo Bobi Wine ali luddawo. Ninga omusajja abadde kiraba ate era omulala bwajja simanyi ono zonto n'ambuuza waayi Bobi Wine anoonyezebwa ali luddawo. Yali akuwulira Saabazonto Bobi Wine yali akuwulira. Ne bannange naye ng'omanye ekitengo kye tuliko nze nga nze akatengo
kusaba kiro na misana, teri kwebaka nga teri kusaba. Bannayuganda tetulina musango. Tetulina musango. Neera ne bwe biriddamu. Era tujja kusigala nga tulemeza ku nsonga yemu. Musuuza Alright. Omusajja Kabaya, after Bobi Wine mentioning tiyekwekako ewuwe, yavaayo nga teyeetiiririra. N'agamba yes, kituufu nakweka Bobi Wine ogutali musango. Era ne bwakomawo nja kuddamu mukweke. Kati gwe ssebo banya bandaba nga sinakugamba kiddako. Otyanga abasajja nga baneeno bakabaya. Now, mu bigambo bya Kabaya agamba nti police oba ekiragiro kiyisiddwa bamukwate bamuteekeko omusango gw'okusapulayinga enjaga mu Uganda yonna yonna. Era nga yakikakasa mbw ensonga because bakitegedde era ne bakikakasa nti y'omu ku bantu abakweka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye nga njagala kubuuza gwandaba, wobanga yegwe Bobi Wine osobola ogenda ew'omunnabyabufuzi akweke? There are so many things. Bobi Wine ye musajja eyayiga eyasoma bannabyabufuzi b'eggwanga Uganda. Era zaabategeera era yabakenkukamu. Wotunulira abasajja abo boolaba abasatu n'okuba reflection those men in 2019, the Asumani Basaliro of 2019, the Latif Sebagal of 2019, the Bijirwa Moses of 2019, and the one current Basabo ne Banyabo. Owa 2019 wasanga owakakati wasobola okwetema amajambiya. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emu ku nsonga lwaki yali tasobola kwekweka w'abannabyabufuzi newankubadde nga baali bamakingiddwa wazi nti yabasoma, yabategeera era yabayiga, takyasobola beeyalira n'abeebika. Wotunulira omusajja nga Kazibwe Bashiri otya. Bobi Wine yakola statement emu era gye mbiriving nti yamuwa lesson yemmala ku bannabyabufuzi. Yagamba nti we twali tutuuza meeting ya opposition yesooka tutembe butya tugenda okujjako mu 7, yatuula wa mukyala Ssebuggwawo. Meeting eyasooka bagituuza mu maka ge. Museveni amala okubba akaluka 2021 bassebo ne bannyabo, Ssebuggwawo gwe yasooka okuwa ekifo ky'obwa minisita. Ekimu ku biraga nti yali amusasula omulimu. Latif Sebagala aliwa. Sumani Basalirwa yakyukira ddala. Jeno Bijirwa yakyukira ddala. Yemu ku nsonga, one of the sounding reasons as to why Bobi Wine trusted people like Kabaya, and Kabaya is ready. Oba bamusalasala, oba bamutemaatema. Kino kikuzaayo gwe ssebo banya bandaba. Ebiseera bwe banoonyeza Museveni batugamba mbu omwami omu yamukweka waggulu mu kibanyi n'agaana okwogera, abasajja ne bagamba tumulabye ng'ayingira muno. Omusajja ne bamusalasala ng'atunula ku muntu amutemesa naye n'agaana. Bassebo ne bannyabo, Bobi Wine azze asoma obutabo, abasajja nga bakayiira bakugamba bamuttira mu maka ge, and it was a set up. Omuntu omu yabagamba waali waneeno. Ku history gwe tuwulira, Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ye musajja agenda okukola ebyafaayo ebbanga lyonna. Nawo Kabaya avuddeyo n'ategeeza ensi n'eggwanga nti afunye okutegeezebwa mbu bateekateeka okumukwata bamusibe bamuteekeko omusango nti yasappulayinga enjaye mu Uganda. Eno video tugikoze oba oli awo yinza ottaasa Kabaya after exposing this ne batya ne bagamba no, because naye avuddeyo n'akolerawo video olunaku olwaleero. Kabaya akoze video eno ng'ategeeza bannayuganda ku kyawulidde kye bali mu kumuteekateekera nga bamuvunaana ogw'okweka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tambuza video. Bannayuganda abakulu banyiize dda basazeewo Kabaya nkwatibwe era nvunaanibwe omusango ogw'okusapulayinga Kampala yonna enjaga
ndowooza we bali kati bali ku mulimo gwa kunoonya sitoowa bajijjuza enjaga bagambe eyo ye sitoowa ye kiryokke naye mbalayirira tetugenda kutya bw'otwala Kabaaya wajja kuvaayo Kabaaya omulala. Waiswa yafiiriddwa mukazi we, Waiswa tannatya. Sooka olowooze ggwe kye mwakoze akyali mugumu. Okitegedde? N'olwekyo bannayuganda njagala kuleka nga mbalekedde message eno kubanga sigenda kudduka, sigenda kuva waka okuva nereero paka nga mumaze okunkwata. Era temunnoonyeza walala, mujje waka. Era n'abantu bange bamanye nti ab'ebyokwerinda mwe muntutte si kumpamba. Okitegedde? N'ebino mubimanyi bannayuganda. Oyo omwami Mwai Museveni bwe yali ajja mu buyinza baagezaako muwa buli kimu omusika sayidi bamuzze gye bali sayidi yaabwe. Omwami oyo yagaana yalina by'ayagala nga naffe bwe tulina bye twagala kati. Mukulu Ddamulira muwulira nze nsiibula ngenda ngambye sigenda kuva waka. Temututiisatiisa. Nabagambye namukweka nkiddamu namukweka bwe busungu kati byonna bulijjo mubiraba ne musirika. Kati kino kye kyasinza obbaluma wendi mujje wendi bannayuganda temutuvangamu. Okitegedde? Musigalenga nga mulemezaamu kubanga ffe buli lwe tusibwa ate mmwe ne muwanika. Ekyo kireeta obuzibu paka Uganda yonna nga batusibye. Bagenda tusiba. Kale n'olwekyo gwafunyengayo kyofunyenga ndi mukomera mukwano ojjanga nonkyalirako ne bw'oba toyina kyoleese naye nondabako. Tumwebaze mwamulabye musuuza tumwebaze oba kiki ekyamuyonse Katonda wange omugagga. Tubagambye. Alright, ebyo bigambo bya Kabaaya. Ebyo bigambo bya Kabaaya. Yemu ku nsonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyasurvivinga lwa nsonga ayina abantu abali ku llo nga Kabaaya. Agambe tagenda kudduka. Mujje mumukwate mumuteekeyo. Wabula n'asaba abantu gwe wena alaba webanga bankutte mujjenga munkyalireko. Eno video Kabaaya gyakoze bassebo ne bannyabo kibadde kinkakatako okujja okukola vidiyo endala okwongera okuggumiza n'okukkaatiriza eddoboozi lya Kabaaya. Era ne nkubuuza gwe obeera ggwe maliriza nga mbasaba mwena abandaba bannaayo mujje mutuwagire Zaid Lighting Store twaleese amataala aga buli kika kuba ku ssimu eziri awo wansi ate tubeere nga tukusaavinga gwe ssebo bannyabo atulaba. Mubeere bulungi muweeraba.